Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso njegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku lwaleero njagadde mbawe ku ddagala lino lijja bayamba nnyo naddala mu aba bizinensi. Osobola okukeera ku makya n'osanga ku bizinensi yo nga waliwo ayonoonyeewo oba nga waliwo ataddewo obubi, osobola okusanga ng'oli wa dduuka n'osanga nga oli ayonoonye ku bizinensi yo ku mulyango nga taddewo obubi bwegamba ne weewuunya. Ebiseera ebisinga asobola okubeera omulalu nga yamutaddewo oba nga yamwonoonyeewo oba nga muntu nga just ayagala kukutiisatiisa bizinensi ekulemadde mu kifo ekyo. Ekyo nakyo kisoboka, abantu babikola nnyo. Oli n'aleeta pupu n'amuteeka ku mulyango gwo, kati gwe n'omulaba n'otya n'ogamba batandise okundoga. Oli ng'ayagala kukulemesa ekifo kirekewo yakitwale. Ebyo nabyo bibeerawo bulungi nnyo. Oba n'osanga omuntu ng'ali siriyasi nga kituufu ayagala kukulogera ddala ng'ayagala kukulemesa wooli atwalewo ng'akulogera ddala ebya siriyasi naye ne mubaamu ne baana abatiisa obutiisa ng'asobola okuleeta pupu n'amuteeka ku mulyango gwo nga mungi ddala n'akutiisa n'ogamba nti mbutuufu bwe siva wano mbeera ndika ekikyamu. N'ebiseera ebisinga basobola okubeera abalalu naddala mu abali mu bibuga. Abalalu bamanyi okukola ebintu ebyo, bamanyi obbikola. Asobola okwonoona ku mulyango gwo n'ateekawo obubi bwennyini oba omuntu ng'ayagala kukulemesa kifo ekyo. Bingi mutera obbiraba ndowooza mutera obbifuna ebintu ntuweebito. Kati omuntu kati bw'ova ewaka n'osanga nga ku mulyango gwo gw'edduuka oba ku bizinensi yo ku mudaala gwo ng'oli yayonoonyeewo obubi, okola otya? Nkusaba ofune eddagala lino ligenda kuba likuyamba nga tonnaba kukola kintu kyonna n'okeera ku makya n'osanga nga omuntu yatadde obubi ku bizinensi yo oba nga yabwonoonyeewo. Okola bw'oti, nkusaba nga tonnakola kintu kyonna nga tonnakwata ku luggi ng'oli awo oli mu kwebuuza bikusobedde, nkusaba onoonye ebikoola by'eddagala lye bayita oluwoko. Binoonye bulungi nnyo ebikoola ebyo, obifuna biyenge. Funa akantu oba kikopo oba kabaafu obiyenge, naye yenga nga amazzi matono. Omala obbiyenga, nkusaba amazzi ago g'oyenze mu bikoola by'oluwoko, nkusaba ogayiwe ku mpitambi eyo. Gamansemanse ku mpitambi eyo gayiweeko. Olumala okugayiwako osobola okufuna omuntu n'omugamba n'abikuggyirawo, oba ggwe kennyini obeera nga totya, osobola obbikwata n'obiggyawo n'obisuula gy'oyagala, oba n'ofuna omuntu n'omuwaka ssente n'abiggyawo. Kati wamala obbiggyawo n'abisuula ng'era tonnaba kuggulawo, nkusaba okole kino, nkusaba onoonye ku ddagala lino. Eddagala ligenda kuba likuyamba. Ebyo bye babadde bakusindikidde bigenda kukomawo ku mulyango, tebigenda kukwata era tebigenda kusumbuwa wadde n'omulundi n'ogumu. Nkusaba onoonye lino eddagala. Noonya akambula ako okafuna, funako bikoola byokka. Bikoola by'oba onogako, ofune namirembe. Omala okufuna namirembe, naye funa namirembe omukyala. Ofune nagaana, funa eddagala lye bayita nagaana. Ofune kayaayaana, osobola n'okugattamu olweza. Kati omala obbifuna ebyo, ofuna ebbaafu bulungi nnyo oteekemu amazzi obiyenge bulungi. Bwe bigonda nkusaba onaabeko, sooka onaabeko nga tonnayingira mu dduuka eryo oba nga tonnagenda ku mudaala ogwo. Osobola okusooka n'oddako ewaka n'osooka ne weetereeza bulungi nnyo. Naabako kwera eddagala lye nkugambye, naye nkusaba onaabe ng'olaamiriza bino ebigambo biwulire bulungi. Nkusaba onaabe eddagala lino ng'ogamba nti nagaana okulogebwa era najja kukola ssente. Onaaba w'olaamiriza w'oyogera ebigambo ebyo nti nagaana okulogebwa era najja kukola ssente. Kigenda kuba kirungi nnyo w'onaaba oyogedde bw'otyo n'onaaba eddagala eryo n'okola nalyo lye nasoose okugamba. Kigenda kuyamba okuwona ebintu ebyo singa biba biri siriyasi nti babadde bazze kukuloga, biba tebigenda kukwata ne bizinensi ye ejja kusigalawo bulungi nnyo. Bw'otyo njagala obikole bw'otyo. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Mubeere bulungi, mweraba.